this is my Christmas gift. Kugwo kugaba kitegeeza ki? Ebimu ku byendabira ku ggwe bye mba njagala nteke mu nkola. Soda omunaabye. Tolinze na mazzi kati ate washo muterese n'omunywera ku kkubo. Ate nakuseedda. Enjala tedde mukuluma. Awo simanyi. Ebimu ku bye nakusanga okola bye bimu ku bantu bye batero bana byabufuzi abamu bye batero okukola mu season ezimu nga banoonya obululu. Naye sikulangako ng'olina ekifo kye weegwanyiza nti oba kyabukulembeze. Bwe mba nzijukira engeri gye twasisinkanamu wansanga ndi mu kutembeeya obumotoka. Nongulako emmotoka 2 ati wansi emitwalo 2 okunyongeramu amaanyi. Ffene wange chairman gwandeteddeyo ono ku Christmas mbadde sinafuna ku kirabo kyonna. Tetulina kyakumuwa oyo atuwa obukuumi, atuwa obulamu era yatuwa ensi ennungi bw'eti. Oyo yazaalibwa naye ng'ate ategedde nti waakufiira mu kutyoboolwa, mu bulumi, mu kwesittazibwa ne mu kuwemulwa. Wadde yakimanya teyagaana kuzaalibwa. Bwe yatunuulira ensi ebikolobero byagiriko, amaziga n'obulumi mu baana b'abantu, ng'era neetuuse kaseera ak'okugizikirizayo neggweewo. Yenna obulumi bwe awo nno bwe yabubuusiza amaaso n'agamba nti nedda, wadde obulumi bwe ngenda okuyitamu bugenda kuba bungi nnyo, naye abantu bano mbaagala nnyo. Osanga nze nno kye ndowooza mu ggulu eyo waliyo olukiiko nga bagamba ani asobola okugula abantu bano n'omusaayi. Osanga abalala bonna bwe baatya, ye omwana we ye yavaayo n'agamba nti nze kaŋŋende neetikka omusaalaba ogwo. Abaana bo kitange mbaagala ekitenkanika. Abaana b'abantu bwe yakka kuno ku nsi era okutufiirira kyamutwalira ebbanga okubanyigiza enjiri kwagala ku mitima gyabwe. Interview etandise. Yandibadde asobola okukikola yekka kuba yali akisobola. Olugendo yandibadde asobola olutambula yekka kuba nakyo yali akisobola. Naye akabonero akaasooka okuteerwawo keeko nti bwe tutambula ffekka kituufu tutuuka, naye ate eŋŋendo ezinyuma era eŋŋendo ze tutuuka ewala ze tutambula ffenna. Kitegeeza ki nti bwe yabalonda already ffe yali atulaze nti nedda ennyumba yange ogizimba n'enywera, n'ekigambo kya kitange n'ekigambo kyange okizimba ne kinywera, kulina kubakolera wamu. Mwaba abayigiriza 12 be yalonda, mwalimu abanafu, mwalimu ab'ekyejo, mwalimu abali aggressive, mwalimu ababita amangu, era mwalimu abalemera ku nsonga. Kitegeeza ki nti baana bakatonda abali eyo ffenna tuli mapeesa mu puzzle. Buli peesa gya mugaso n'ekitenkanika okompletinga puzzle eyo kola amakulu. Christmas yabaddewo omukwano gwatulagiddwa, wadde nagaanya okumenya omuntu yenna kubanga bangi wano n'abantereddeko akasente ku ssimu nga takubye essimu, nga simumanyi, nga tandabanga nako, wabula nga atulaba ku bifaananyi. Ebifaananyi byeditingibwa. Oli asobola okugamba nti bannange ndi mbuweereza buno naye nga tebiriiyo, nga bya kifere. Bannaffe bazze bwe batyo be babitambuza abamu. Kitegeeza ki nti oli okuteekako akasente naga ntaddeko 5,000, oli nateekako omutwalo gwe gumu n'ekitundu nga tatuuse na ku location. Kiba kiraga nti tugezezzaako okutambula n'okwekwata obulungi, era bannaffe batandise otwesiga ewatali bibuuzo bingi. Kati nno ogwo nno mulimu gwaffe okwengera okutambula olugendo oba okutagala tubayiwe
buli bwenkera ku makya nsaba Mukama nsobozesa otambula olugendo luno nga lukola amakulu era nga lumuweesa ekitiibwa. Tewali kye tusobola kukola ffekka era tewali kye tulikola ffekka baana ba Katonda abali eyo. Gwe ne baba w'amaanyi otya nga buli kimu okisobola, lwaki weetaaga asikaali anaakugulira geeti? Kale ne geeti ne bw'oteekako ey'obupeesa nga ze ndaba ennaku zino, kale weetaaga oyo omuntu agenda okujja walingeko obupeesa bwo. Tewali asobola kwekolera kintu, buli kimu n'akimala. Naddala emirimu gino ministries zino ez'okutaasa bannaffe, okulyowa emyoyo gya bannaffe egimenyekamenyeka, tetugisobola ffekka. So mwana wa Katonda bwe weetuulako oba otuwaddeyo era oba otusuddeyo mu kinnya ky'okugwa. Naye gwe mwana wa Katonda ali eyeetuulako, wali olowooza ku ggwanga lyo, kye lisobola okutuukako singa ebifo nga bino tubijja mu nsi yaffe? Wali okirowoozezaako? Wali olowooza ku bantu bameka abasobola okugwa singa ebifo bino bigwa? Aba bannaku ensi be yakwata abeetaaga okuddizibwa obujja, ebifo bino bibatuukako, gwe otatuuka. Wali olowooza ku baana b'eggwanga kye basobola okufuuka n'okuba singa ebifo bino tubiragajjalira ne bigwa? Yesu yalonda abayigiriza 12, eyo no yali sayini eraga nti tewali kye tugenda kukola ffekka kinyirire era kigguke nedda. Obuweereza buno bulina kuba bwa kiganda. Nze ndi muzindaalo naye ggwe ngano nandiba akagaati. Engano bwekambira n'akagaati tekatunda. Kyova olaba ngamba nnyo abantu nti nze temunneebaza. Njagala mwebaza omwana Katonda oyo ali eyatugoberera, eyasalawo okufuuka engano ennungi eri akagaati kano koolaba. Free Christmas campaign yabadde successful, yeeyongedde amaanyi mu ngeri gyetabangako. Myaka 2 kati kuno omwaka nago gwagenze mu bitabo by'eggulu nti bwe wayimirira waliwo omwana eyafuna emmere, bwe wayimirira waliwo nnamwandu eyafuna ekyokulya, bwe wayimirira waliwo eyawona okuttibwa olw'okuba oyimiridde. Omulimu gwe wakoze togutwala for granted, gwa mwene nnyo ekitenkanika. Twogera ku mukwano for the first time nafunye ekirabo kyange kya Christmas ekyasoose mu bulamu bwange. Weewaawo kakati nonno interview mugitta kakati baganda bange batugoberera ndi wa mukisa nti negatiddwako omu ku bakulembeze b'oku kyalo kuno abakulembera abavubuka, naye ate era memba waffe wano. Ate nno ng'ovudde ku ebyo kunze kyakulabirako ky'amaanyi. Buli we mutunuulira ndaba talent era ndaba abavubuka abawadde eru kye bayina okukyusa ensi yaabwe n'okugiweereza nga tebeeganya. Gye baleko ssebo neyanza nnyo ssebo, nawe gye baleko mukama wange. Weewaawo amannya go? Amanya n'eddoboozi nze Nanseera Douglas Ronald aka Dagala Yugi. Okola mulimu ki ssebo? Ndi chairman w'abavubuka Kiyembe Zone Kibuyetu. Ndi VHT omusawo w'ebyobulamu Nakyewa oba bulungi bwansi. Ndi Public Health Ambassador of Uganda. Ndi General Artist. Wow. Waliwo ne buno General Artist ya mwemugwa ne buno omoloka bootera okukola Nanseera Forward Toys Center. Omuntu aliyo nga yandiyagadde omukolera akamotoka k'omwana we akufuna atya? Ku 0700 nkaaga 9559 oba 07 mukaaga 223 9510. Jiddemu 0700 60 95 59 or 0762 23 95 10. Weewaawo ebiseera ebisinga totera kujja wano nga tolina kyondeetedde. N'olwaleero mbadde wano era nenkulaba nga ozze ne ffene. Kuggwe okugaba kitegeeza ki? Ebimu ku byendabira ku ggwe bye mba njagala nteke mu nkola. Bwe tuba bwe mba nzijukira engeri gye twasisinkanamu wansanga ndi mu kutembeeya obumotoka, wansanga
mu kyalo kyaffe kyenkulembere ekya Kiyembe mu muluka gwa Kibuyetu nga ndi mu kutembeeya bumotoka nongulako emmotoka 2 ati wansi emitwalo 2 okunyongeramu amaanyi n'otakoma ku ekyo n'ondagirira ne wano mu kifo kino nzije okugumiza unity ebimu ku bye nakusanga okola byebimu ku bantu bye batero bana byabufuzi abamu bye batero okukola mu season ezimu nga banoonya obululu naye sikulangako ng'olina ekifo kyewegwanyiza nti oba kyabukulembeze nti oba ki so bingi nnyo byenjigidde wano byengeza okwagala nange nteeke mu nkola ng'okugabana kitwanisa okusharinga tiimu waka okwerekereza kubanga sisuubira nti toli bubi bwensuubira naye ate sisuubira nti gwe musajja asinga obugagga nti olina bingi nnyo ebyokugaba so olw'ekitono kyotoolako n'okigabana ne banno ensonga nange lwaki mba njagala ne bwe kaba katono kemba nsobola okugabana ne bannange fene waffe gwondeetedde waka bamubbye gobwedda ali awo ali kibadde kiramba bamututte bamundeetereko Arthur ndeetera ku fene chairman gwatuleetedde yanguwa kakati abantu abamu balowooza nti omuntu okugaba alina kugaba bya bbeeyi era abantu abamu balowooza nti oli okumuwa n'akusiima olina kumuwa bya bbeeyi nze nno bwe nkulabye nga ozze ne ffene Christmas mpulidde ng'omutima gwange gukkakkanye ndabye omukwano gutenkanika era ndabye ekisa mu maaso go ne mu ngalo zo ffene wange chairman gwandeeteddeyo ono ku Christmas mbadde sinafuna ku kirabo kyonna kya Christmas ozze ne ffene ono ate n'omumpa this is my Christmas gift mukama akoomukisa nsaba naawe akola atyo era emikono gyo n'emirimu gyago agyongeremu omukisa. May you never lack a thing. Amen. For your generous and charitable heart. Amen. And may you be abundantly rich. Christmas gift yange eno kyannaku nti eyengedde nina okugira nate nandigikuumye ninjirabako buli kadde naye mukama nga bwakola ebinene osanga ate bwe naagirya ejja kunkolamu omulimu era esangula obunafu bwange ku mutima obadde bukyanjuuya kuba ffena tutuukiridde weewaawo. Arthur muzeeyo mumpere kwasa amutwale kale mukulembeze munaye buli lwosiima obuntu obutono obwo osoomooza nnyo omuntu so ne Katonda buli lwe tumusiima ku buntu obutono bw'aba atuwadde atulaga ebikusike bye yatutegekera bye tuba tetunnatuukako bye tuba tutanalaba nga yabitutegekera bwe tusiima obutono naye bitulaga soomooza ate n'otuzaamu amaanyi n'otulaga nga nti tulina ate ebbanja ddene okukolera ddala ebinene. Abantu bangambireko Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year to you all our people them everywhere up on the yard. Tubasaba muwagire nnyo Rabongo Charity Foundation yongero okunganya abantu abenjawulo sobola okujja abantu bangi nnyo ku streets ebayigiriza emirimu egy'ebyemikono bakolamu omulimu n'okubalaga nti balina amakulu era ba mugaso mu nsi yaabwe. Amiina. Nabadde sikisuubira nabadde simanyi nti waliwo n'omuntu andowoozaako mu ngeri ey'enjawulo. Nafunye ekirabo kya Christmas ekyasookedde ddala mu bulamu bwange. Waliwo mukwano gwange tutambudde naye ebbanga buli bwajja wano okundaba ajja yeetisse lwaki lyafuna akenvu oba waki lyafuna akakajjo najja nako era ne bw'atansangawo nsangawo baka nti anko mukwano gwe yazze wano naye aleese kaffene kali yaleese akakajjo ebadde enkola ye. Nabadde ndyawo ku Christmas nga zze okulya naffe Christmas ngira ndeetedde kaffene
simanje yakajaza akutte nangamba anko mbadde njija nengamba nti nedda sijja kujjanga lunsa fene yankoze bulungi nnyo yaŋŋambye nti yeno Christmas gift yo kitegeeza ki ndigwe mwana Katonda ali eyo buli kikolwa kya ttendo gwe mwana Katonda ali eyo buli kwetoowaza kwa ttendo era gwe mwana Katonda ali eyo buli lwogaba enjiji z'eggulu ziggula ne ziyiwa enkuba ku bisiraani amazigako ebipali n'obutaagalwa olwo ne bikulukutanga mukoka ne biva mu bulamu bwo. Christmas mwagisoboseza okubaawo naye era waggulu w'ekyo Hunger Free Christmas Campaign mwagisoboseza okukola amakulu. Tugenda mwaka mupya mbadde nsaba emboozi eno gifuule enjiri buli kadde gye tuwulira mu matu gaffe tuyingire omwaka omupya n'okwagala twenoonyeza emikisa nga tuyita mu kuwa gwe mwana Katonda ali eyo okuwa lyeddagala erisinga okuba ery'amaanyi liwonya buli kirwadde. Nze nkirabye buli bw'oba ofuna mukwano gwange yansurprise nze bwe yazze gye ndi ku Christmas nadde sikisuubira nti nako asobola okuleeterako era bambi yazze akyetisse kifene naŋŋamba anko kyekino kyensobodde kino kyekirabo kye kya Christmas kunze ye kuyiye kyabadde just fene ndyeko naye kunze yamenye ogw'omuzimu ogw'obutafuna kirabo kyonna ku Christmas nakifunye yabadde fene lyankoze bulungi nnyo era olunaku lwange lwatuukiridde ne luyita ne wenabadde ndubaze kubanga wenabadde mbala olunaku olwo saabaze kirabo kyonna kyange nabadde ŋŋamba tukoze tutya abantu bano tunaasobola bannaffe abafiira enjala ku kkubo tukoze kyo kubajjayo balireko ko wano naffe ennaku enkulu kati ekindi ku mutwe ne bwe twakyakiivinze nagenza okulanga ate munnange ampadde ne ku kirabo. Kwera ku Christmas kuno wenalabidde abantu abamaze obulamu bwabwe bwonna ku kkubo almost nga bakuze bali ku kkubo nga ku kkubo okwo balina engeri gye bajagolingamu ebintu byabwe ne banaabera nga bw'obalaba kizibu nnyo okukkiriza nti bava ku kkubo. Nawe gy'aleko ssebo obulamu bulungi ssebo embeera bwetyo ng'oli poole nnyo. ndi poole ng'ensi bw'ogimanyi. Osula ku bbala? Nsula ku bbala. Bade emyaka emeka? Ndi myaka 28. Omaze ku bbala emyaka emeka? Emyaka nga 10. Emyaka nga 10. Christmas ogifunye? Ngifunye. Obadde olina essuubi nti olwaleero lunaakya? Mbadde sirulina. Ku bbala okwo kyesinga okunyigiriza? Poliisi, ebyokulya, nga omanyi Uganda yaffe. Obwedda banno bakola effujjo naye bwedda nkutunuulira oli poole toyomba na muntu lwaki teweesitula n'ova ku bbala? Njavaako naye nina byenkyasotrolinga. Olinako bizinesi bu bizinesi bw'okwasaganya? Bwenkwasaganya ng'ebyekivuuka bw'obimanyi. Tunda mafuta njaga biki? Nze ndi mwetisawo kunabugabo. Wetikka. So obadde tolina programu ya Christmas yonna? Mutya paka wano? Bwe tujje mu kisenyine ne tulaba oyo omusajja ayambadde essaati ya black n'agamba mujje tubale tumanyi tugenda na ku church kumbe tugenze kulaba nga tuleese wano mujidde mu motoka oba? Tujidde mu taxi. Oba muze mutambula? Tujidde mu taxi. Waawo. Mbadde nsaba oŋŋambire ku bantu abali eyo bonna banneebalizeeko era obajjukize nti omukwano gwe gusinga buli kimu. Sooka baŋŋambireko bannaffe muna abali eyo mbadde nsaba obaŋŋambire kaba bajjula ettima obukyayi. Sooka ogenda ofune kamere kale kasooka ogenda bakuyiseewo papa wange kakati mbadde nsaba obaŋŋambire kaba bajjula ettima n'obukyayi. Kiki kyolowooza kye balina okwekuumira mbamaintaininge bakuume ettima lyabwe oba bagezeeko ku mukwano? Bakuume ku ttima lyabwe. Bakome ku ttima lyabwe. Nogezaako ngambako oba ne gavumenti yaffe bagambeko abatuyoolayoola ne batwala erizira ku bwereere
na babikomye bangamba ku bbalo kumubba teri babba teri babba naye polisi bwejanga ekwate twalalizira era nakavayo mu mazina weeks nga 3 oli luzira wakola kibakutwalira kikuyola buyozi kuyola buyozi nakibi era ne boss wange yasasula la mitwalo oba 25 mu nakozesa okwetika emigugu wakito mugamba nti bannange sabo nkije ku kkubo asobola naye nze sinaba kutuuka ki okuvaako owulira ekkubo lyo kyalina byo kyalibalako abantu bangambire Merry Christmas mbadde nsaba batwebalizeeko bonna mwena tubeebaliza mwena abatuwadde ku kyokulya tubeebaza mukama abongere omukisa mukama mwena abongere omukisa sibagagga nnyo naye beerekereza iwe wiibwe bazze webajje mukama webajje mukama abongereko kakano kebakutte akatini kazaale kabenga obugulu bw'eggongolo waawo kale kangoleko omirwa akamereko bonna twayogeddemukko nabo omulanga gwe babadde bakuba nga beegayirira poliisi ebasaasire ebakwatirenga nsonga ereme kubakwata bukwasi kubanga bannaffe abamu tebajja kubanga ggwe waliwo abafubye ne bakola buli kimu naye ng'ensi ekyagaanya okuta katonda yamanyi lwaki ku mulalu gwe gw'oyita omulalu kwawo yatategeera gwe gw'oyita zolo naawe biroodi ffenna katonda atumanyi era yatuteekawo gwe ng'oyagala okukakasa nti oyo omulalu naye katonda amumanyi era amwagala genda omutte bw'ojja okakasa nti katonda yamuteekawo lwa nsonga so tuleme kutuula mu ntebe zaffe ze tulowoolezamu nti twamalayo olwo tubonyeebonye bali katonda be yateekawo olw'ensonga kuba nno olutalo tuba tutukoze katonda yennyini mwene bw'anaayimuka jatuzikiriza gwe wa poliisi mukuumaddembe akole mulimu gwo bambi kyokola kya ttendo naye abaana abo abantu abo tusaba mukama akuwa omwoyo w'amagezi abasengejja bangi bakwatiddwa olw'embeera enfaanana n'endabika naye nga tebalina musango ekyo nno kitwala kisa okutegeera ebigambo bye njogedde kitwala kwetoowaza na kufumiitiriza ffenna twali tubaddeko mweyembeera nga ddala obudde buzibe toyina waakudda naye nga toyina muntu g'olubirira kulumya oba kubba oba kutta naye ng'embeera ekukutte n'ogakangwe mu mwala guno so simanyi ngeri gye tunaakikolamu naye tufuba okulaba nga bambi abantu abo ababonaabona olw'entalo z'omubiri tubawebulako ku mugugu nga tugezezzaako okubategeera n'okutegeera obulumi bwabwe nze nakonsentratinga ku lutalo lwa mwoyo wadde nno olunkasuka direct ku mubiri wabwe tugaba engoye ne tuliisa abo katonda batannajjukira naye ate waggulu waabyo nawe tusomako bayibuli nabo nga tubalaga nti nedda obwakabaka bwa katonda bubamanyi era bubalinza okubaaniriza singa bakyuka kusabira gwe mwana katonda eyayimiridde n'atoola ekisa nsaba omwaka guno fwe tuyingira okuyingirira emmaanyi era nga bwe naggambye nti gwosobola okusaba buli kimu mu sekenzi zino ezitasukka 2 zengenda okusigala nga nsaba naawe baako nekyosaba nze kyengenda okukusabira kyekimu nga naye bw'osaba nkusabira omwaka guno gwe tuyingira omupya ofune esimu 5 ngubayi tozisuubira zibayita mukyusa bulamu nsaba omwaka guno gugenda okuyingira oleme kuziika mwana wo oba muntu wanjuuyo yenna era oleme kulwaza ndwadde zinakuyuuza oveko okukkiriza nsaba mukama akuwe obulamu obw'ettendo obw'ekisa era nsaba mukama akuwe obuganzi olw'ensigo eyo gye watodde buli woolinnye otwalewo eguba mulimu ofuuke muganzi buli kyosongako kibe kikyo mu linnya lya Yesu kubanga osaanidde okufuna omukwano kyeki okwagala kyeki okwewaayo kyeki ensi yaffe olw'essuubiririrwa biseera nga bino bye tuyitamu omuntu alemera ku bigendererwa bye ku nnonoze
ne kubirubirwa bye yekka yagenda okukola amakulu. Oluubirira kimbulamu. Ebigendererwa byo biriwa bikyuka buli kadde okusinziira ku environment gy'olimu, oba environment ekyuka okusinziira ku bigendererwa byo. Ekyo nno kikulu. Waliwo abantu abamenya principles zaabwe ze batambuliddeko ebbanga lyonna olw'emmere ng'enjala bw'emuluma bye yalayira byonna abyerabira n'asooka kukusa olubuto. Nsaba omwaka guno olugenda okuyingira Katonda akunywereze mu bigendererwa byo era abisibe ennatti bireme okukyukakyuka olw'embeera. Mwana wa Katonda ali eyo. Labongo Charity Foundation yakawereza emyaka 2 nga tuli ligo nga tukkiriziddwa okukwatirako ku gavumenti yaffe. Nozanga March 25 we're going to celebrating emyaka 2. Omwana Katonda ali eyo. Totunuulira nze wetunuulire. Ebibuuzo byagala okumbuuza sooka obyebuuze. Kubanga obuweereza buno nze ndi kazindaalo. Njogera ebikadde byontuma ne Mwoyo Mutukuvu byantuma. Sina kye njogera kyange. Siri mugezi ng'abalala bwe mumpita nedda. Wabula nsengeka ebyo nga nnyambirwako Mwoyo Mutukuvu ge byontadde mu ngalo zange ne ku bwongo. Nembireeta mbibuulira abalala. Olwo nno bamanye ki ky'olowooza ku nsi yo ne ku mbeera z'abaana baffe. Nsabira omwaka omupya ogutagenda kubaamu kuwemula. Nsabira omwaka omupya ogutagenda kubaamu kuweebuula. Era nsaba Mukama atusobozese ensi yaffe eddewo nga bwe yali. Nga tukyatambula na elements ku mutwe olw'okwekengera obutayimbwa n'ebirala. Nze nkimanyi Mukama atumanyi era yatumanya. Nziramu okubebaza mwebale mwenna abayimirire mutukoowa. Mwebale kuswaza batuvumanga buviews 2 nti n'obwo buviews 2 oba 5 oba 10 ddala busobola okukyusiza ddala eggwanga. Twawangudde era tukyawangula. Tukyali ku ntandikwa, tugenda mu maaso. Temukoowa. Twongere tusomese abaana baffe okuba basaavanti abaweereza. So si ababajooga abaweereza. Ensi yaffe yeetaaga baweereza, teyeetaaga bajoozi. Mbaagala nnyo bannange mwenna abaatodde ewatali kusosola. Mu buweereza buno buli coin gy'otola ya muwendo nnyo ekitenkanika. Naye ate mwampadde era essuubi eppya n'oluyimba olupya. Olwo nno nze kyandaze ti byonna bye njogera tebifa ttogge. Baana ba Katonda mubiwulira. Happy New Year. Happy New Year mwenna mbaagala nnyo. Mukama bampeera obulamu omukisa ne waggulu waabyo n'abawa ettendo buli kadde mu mutende. Abawa ennyimba empya ku nnimi zammwe buli kadde muziyimbe ziwonye ebirwadde n'abalabe bammwe bafuuke mikwano gyammwe. Mweraba. Tuli mu kwenabira kasooda. Iye. Okusa nnyo kyenkaniddawo sooda omunaaba bunaabi. Oba bakwongere kamere. Nzikuse. Ova ku street side ki? Katwe. Olina emyaka emeka? 13. Bakuyita ani? John. Wakoma ddi okunaaba sooda? Abantu mbamulage. Abantu bamugyayo mbamulage. Bayinza okugamba mpaayira. Sooda omunaabye. Tolinze na mazzi kati ate washo muterese n'omunywera ku kkubo. Ate nakuse dda. Enjala teddemu kuluma. Awo simanyi. Kale soko nebalize ku bantu bonna abasoboseza olunaku luno okubaawo. Abatuyambyeko olunaku luno okubaawo. Bebaza. Nebaza anko bino byonna bye batukoledde. Ne bamaama gamba anko ne bamaama. Anko ne bamaama bino byonna bye batukoledde. Kama bawo omukisa. Kama bawo omukisa. Osigadde gwani? Nsigadde nze Kiza John. Mposo osula ku street side ki? Katwe. Osula ku lubalaza oba mu mwalo? Nsula mu kayumba. Kayumba ki? Tukapangisa. Muli bameka? Tulimu 2. Sente mmeka? Buli nnaku 15. Kasooda kyakanaaba. Buli nnaku 15 muzijjawa? Tuwenja. Muwenja ebicupa? Ne mwesasulira. Mukwano gwo alina emyaka emeka?
alinamu nga 16. Ozena wano naye asigaddeyo wamudduseeko ye yasigaddeyo nga tulinya taxi yamulese kale olala tejjammwe weewaawo